Ekitongole ky'ebigezo by'obusiraamu ki Islamic Primary Examination kifulumiza ebigezo bya P7 eby'obusiraamu ebyakolebwa omwaka oguwedde 2024 nga bino bifulumiziddwa ku kitebe ky'obusiraamu ku Kampala mukadde. Abayizi 652 be batuula omwaka oguwedde nga bano beeyongera okusinga ku b'omwaka 2023 nga batuulira ku masomero 371 mu disitulikiti 62 eziri wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Abayizi abayitidde mu ddaala erisooka abawala bali 1917 so nga ate abalenzi bali 2009. Abayitidde mu ddaala eryokubiri abawala bali 587 ate abalenzi bali 502. Abayizi abayitidde mu ddaala eryokusatu abawala bali 118 ate nga abalenzi bali 86. Mu ddaala eryokuna abawala 96 be baliyitiddemu ate nga 68 ba bulenzi. Abawala 64 be bagudde so nga ate 62 be bagudde mu balenzi. Ku bano abeewandiisa abawala 41 tebabituula n'abalenzi 73. Disitulikiti ya Nyenga ku mutendera gw'obusiraamu ye yasinga okukola obulungi n'eddirirwa Palisa, Mubende, Kapchora n'endala. Ate Kaliisizo Namayingo ze zaasinze okukola obubi. Mu bigezo bino abawala be basinze okukola obulungi ku balenzi. Sheikh Ali Lukyamuzi nga ye ssentebe w'amasomero g'obusiraamu ategeezesa nga abawala bwe beeyongedde okwettanira amasomo g'eddiini. Abawala beettanidde nnyo okuba nga basoma. Ekitaliwo omwaka egiyise nga abawala babeera balekebwa emabega. Abawala omwaka guno alhamdulillah bayitidde ddala bulungi. Ali Aruma nga yatwala ebyenjigiriza ku Uganda Muslim Supreme Council alaze obunyamivu olw'omuwendo gw'abalenzi abeewandiisa kyokka ne batakola bigezo. Because 114 did not turn up, we need to know why. Maybe others got married, others are pregnant, others had other issues. We have to follow up that so that we know the reason. And why others have failed. The number of failure has gone to 126. We need to know why. Annyonnyodde nga batandise enteekateeka z'okuzza amasomero gonna ku nkola ya tekinologiya eya digito. That you can be in your school and you do your registration, you don't need to move all the way from Mbale to come and do registration. Akubiriza abakulira amasomero okugoberera ennambika y'ebisomesebwa mu busiraamu. Because we have been receiving a lot of concerns through the stakeholders in this country asking about the curriculum that we teach our children and those schools that are not registered under Uganda Muslim Supreme Council. Amyuka Mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa bw'abadde akwasibwa ebivudde mu bigezo bino ategeezezza nga wakyaliwo obwetaavu bw'okuyigiriza abaana eddiini. Tukyalina omulimu munene nnyo gw'okuyigiriza eddiini yaffe ey'obusiraamu awamu n'okuba nti abaana balina okubeera nga bannayuganda nga bayigiriziddwa ebintu bye bateekwa okuyimirizaako obulamu bwabwe nga bannayuganda. Wabudde abaddukanya ekitongole ky'ebigezo okulaba engeri abaana gye basobola okusoma eby'eddiini ate nga n'ebyensi tebabisudde mu gguluka. Omwana n'asoma eby'olusiraamu n'abimala ate n'addayo n'asoma sekula era nayo n'agituula bwayo. Banna ebintu ebyo byonna biri costly. Bitwala ebbanga ate bitwala ssente nnyingi. Eno boodi eno yeteekwa okuvaamu embeera ey'okuddamu okutunula mu siribasi zaffe ezo. Ngeri ki gye tuyinza okuzijjira ki ozintegratinga okuzirinkinga together. Abamu ku bakulu b'amasomero balaze essanyu olw'okuyita obulungi ebigezo bino. Abazadde abatusaamu obwesigwa ne mutuwa abaana nga temutunuulidde bingi. Amazima Ibn Twahiri ekoze era tebaswazizza. Bakoze bulungi ebintu byabwe babikoze era nga babijja mu mutwe nga balina obuvunaanyizibwa obulungi ku kuwandiika ebintu byabwe. So tusambisa amagulu abiri. Kati ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo bino kiraze nga kati bwe kibakanya ne kaweefube ow'okulaba ng'omuwendo gw'abayizi abatuula ebigezo bino gweyongera.